Omulungi gwe wenna awuliriza ebigambo bino njagala okukubuuzaako nti osiibye otya era Mukama akukuumira yonna yonna gy'owangaalira. Yeebazibwa akukuumye okuyita mu mwaka omukadde n'oyingira mu mwaka omupya 2023. Mu ngeri enjawulo njagala okukutegeeza nti Holic Healthcare ekuwaagaliza omwaka omuggya ogujjudde emirembe n'essanyu era tusaba Katonda akuwa ekisinga obulungi nga Holic Healthcare. Obulamu obulungi, embeera ennungi era akusimattuse buli mbeera yonna omulabe Setaani gy'ateeseteese okukola mu bulamu bwo. Kale nno mu ngeri enjawulo njagala okutegeeza nti Holic Healthcare ekutegeeza omwaka guno gwennyini 2023 nti weeri ku lulwo mu nsonga zonna. Omwagalo omulungi oludde ng'osumbuyibwa ebizibu bingi mu mbeera y'obulamu. Obulwadde bukugoya. Njagala okutegeeza nti Holic Healthcare ezze ng'ekyokuddamu kyo nga yeeyambisa amaanyi ga tekinologi okutuusaako obujjanjabi obw'enjawulo. Mu kitundu yonna gy'owangaalira wandiba ng'olina ebirwadde ebikuluma, wandiba ng'olina ekizibu ekikusumbuye okuyita mu mwaka oguwedde oyingidde mu 2023 kikyakusumbuwa. Holic Healthcare ekugamba weeri ku lulwo okujjanjabako mu ngeri enjawulo, okuwa ku magezi nga weebuuzizza. Kale twagala okutegeeza ku mulundi guno tukuleetedde olusiisira olw'ebyobulamu. Holic Healthcare ekuleetedde olusiisira lw'ebyobulamu olugenda okuyindira ku mutimbagano gwa WhatsApp. Kale gw'oyinza kugwakisesinga otya? Weetaaga okubeera ng'oregisitaringa wamu naffe okuyita ku nnamba zaffe ezo ezolaba ku kapande, okuyita ku email address yaffe ogenda kubanga oregisitaringa ng'okozesa Airtel Money Pay yaffe gye tugenda okuwa era ogirabawo wennyini n'omutwalo gumu bwe guti osobole okuba nga wettanira tuyigirizaamu. Tugenda sooka n'abakyala nga tubayigiriza ebyobulamu ebikwatagana ku sisitemu yammwe ezaala. Abakyala bangi balemeddwa okufuna embuto. Abakyala bangi babadde nga bavaamu embuto mu ngeri ez'enjawulo nga tebategeera kiva ku ki. Bangi balowoozezza nti n'ebizibu ebibatuuseeko bambi babaloze bulozi. Abakyala bangi ensangi zino balowooza nti babaloze bulozi olw'ebizibu ebingi bye balina mu nsonga zaabwe ez'okuzaala. Bangi balina ebizimba mu nabaana, balina ebizimba mu nseke, tebamanyi byava ku ki. Tugenda kunnyonnyola na butya bw'oyinza okubyewala. Ye abaffe abiina oyinza kukola otya? Tugenda kunnyonnyola obuvo n'obuddo obw'ensonga zonna ezisumbuwa sisitemu yo ezikuleetedde okulabika ng'obulamu bwo bwennyika era nga tebunyuma. Kale ggwe ate ali obulungi tugenda kukutegeeza butya bw'oyinza okwekuuma osobole okubeera ng'obulamu busigala bulungi nga bw'obulina. Omwagalo omulungi ayagala okutegeera ku butya enkola ze tuyita eza kizaalaggumba ziyite family planning zitambula zitya, zikozesebwa zitya. Ekyamazima tugenda kuba nga tukunnyonnyola. Bangi ensangi zino mukozesa enkola emanyiddwa nga emergency pills, ziri so common nnyo naddala mu bakampasa. Wangi twagala okunnyonnyola butya bw'oyinza ozikozesa ne zitakukola bulabe. Abantu bangi bafunye obulabe bwe tuyita ectopic pregnancy oba embuto ezo tujja okunnyonnyolako ezivudde mu kukozesa oba emergency pills. Tugenda kunnyonnyola endwadde zino kwegamba ekizibu kino kijja kitya. Ye abaffe omuntu ayinza kukola atya okukyewala? Okozesa otya family planning emanyiddwa nga emergency pill n'etakukolako bulabe n'osigala ng'otambula n'omale. Omwagalo omulungi tukimanyi nti bangi okukozesa family planning kituyamba obutaba n'abaana be tuteetaaga, naye ate oluusi tufunye obuzibu olw'okukozesa obubi enkola zino. Kale omulungi omwagalwa okuzikozesezza otya obulungi tugenda kubeera nga tukunnyonnyola. Si ekyo kyokka naye n'endwadde endala ezisumbuwa sisitemu yammwe abakyala tugenda kubannyonnyola butya bwe muyinza okuzihandolingamu n'okubeera nga muzeewala. Wano wennyini ku WhatsApp saagala oleke ng'osuba, regisitaringa otegeeze n'omulala asobole okuba nga tasubwa. Abakyala akammwe kye. Kakati abaami tubategeeza nti tulina akaama kammwe. Abaami akaama kammwe kajja oluvannyuma lw'okuyigiriza abakyala ensonga zaabwe. Abaami njagala okukiddamu nti tulina akaama kammwe. Abaami temusubwa olusiisira lw'ebyobulamu okubikwatagana ku nsonga zammwe zennyini ezibasumbuwa. Omwaka guno 2023 twagala tubeere abantu abalamu mu ngeri ez'enjawulo. Kale beera mulamu. Holic Healthcare ekwagaliza obulamu obulungi era ekutegeeza nti weeri ku lulwo. Abaagala okwebuuza ennamba zaffe weeziri, email zaffe kweziri, musobola otutuukirira mu ngeri enjawulo mu budde bwonna kubanga tuliwo okubaweereza ate nga tuli based on omutimbagano oba nga tweyambisa tekinologi owa intaneti. Kale omukwano omulungi omwagala oba ng'oyagala okukukyalirako mu ngeri enjawulo n'okukujjanjabako ng'osinzira wennyini w'oli mu kifo kyo mu location yo, ekyamazima nigabunyizi mapeesa bitandike.
naye njagala okujjukiza nti guno omusomo twetandde gusuba kuba gugenda kuyigiriza, gugenda kutegeeza ensonga nnyingi ezikwesibyeko ezikuletedde obulamu bwo okuba nga tebunyuma n'ezikuletedde okulowooza nti bambi waliwo akuloga so nga tewali. Kale njagala okutegeeza nti Mukama afaayo mu ngeri enjawulo. Endwadde ezikusumbuwa ziyina we ziva, ziyina ensibuko, ate mwana wattu ziyina n'ekyokuddamu ku zo. Kale weekwate Holic Health Care ebeere ng'ekuddaabulula mu nsonga z'ebyobulamu, ebeere ng'ekuyigiriza, ebeere nga n'okukujjanjaba ekujjanjaba mu ngeri ez'enjawulo. Beera bulungi, tukugaliza omwaka omuggya ogw'emirembe n'essanyu ogujjudde obuwanguzi mu byonna. Mukama akukuume, akutwagalire era akuwe omukisa mu ngeri enjawulo. Beera bulungi.